Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulabi waffe wa 3 ABN Uganda kulamusizaako enkyene ya leero. Twebaza Katonda atukuumye otusaakati nga tuli balamu era tumwebaza kubanga atusobozesezza okuzuukira ku TV yaffe Nganzi tusobole okutandika olunaku nga tuli wamu naye. Kyansonga okukeera n'okusinza kubanga kubadde kwagala kwa Katonda ffe okutamalibwawo. Kibadde kisa kye ffe okuyita mu kiro. Kyogera lunwe nti it's not automatic. Tekirina kubeera nti bw'oneebaka onoogolokoka. No, never. Kubanga abantu bangi bagenda mu kwebaka oli n'ayitirayo. Oli n'agenda mu kwebaka n'akeera nga tasobola kuzuukuka, omubiri gwasanyaladde, gwafunye stroke. Naye munnange bw'obuuka ng'oli mulamu tolina wakuluma n'oba olinamu enkenyera, kyansonga okutendeza Mukama n'okumwebaza. Nkwebaziza kubanga azuukidde wamu naffe. Nkusaba okowole ku b'omu maka go batwegatteko mu kusinza enkyene ya leero. Era nga tugenda okutandika okusaba kwaffe okwa olunaku lwa leero, nja kusaba twewombeeke tuweeyo okusaba. Otukoze bulungi Ayi Katonda bw'otukkiriza okusinza enkyene ya leero. Bangi abatasobodde kwetaba mu kusinza kuno, abamu nga bali mu miwoobo olw'okufiirwa ab'enganda zaabwe, abamu nga balwadde bali mu kkoma. Ne Mukama ffe otuwadde omukisa okwogera ku linnya lyo, ate nga y'ensonga enkulu wateeka mu nsi muno okukola ebyo Mukama by'oyagala. Kkiriza okusinza kwaffe Mukama enkya ya leero, tulungamye mu kwebaza n'okusinza. Tubeere mu kuyita mu kusinza kwonna, otusabe n'okwegayirira ku Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Amannya ndi omuddu wa Mukama Lumbuye Dennis, aweereza ku Kabulengwa Sabbath School eri mu ttwale erya Kampala Central Church ye district etutwala. Awo nno era we wasangibwa ekitebe kyaffe ekikuweereza ku TV yaffe eno Nganzi 3 ABN. Leero omutwe gwaffe gugamba Kalinkwe Omukulu. Kalinkwe Omukulu. Era omuntu wayogera ku Kalinkwe oyinza n'omuyita Kalittima, kubeera Kalinkwe teriyo mulala. Kalinkwe Omukulu ye Setaani, oyo yava mu ggulu n'atufuukira ekyambika na guno gwa leero. Ye Kalinkwe Omukulu. Ekyo omutwe gwaffe oba olunyi lwaffe olw'okujjukira lwavudde mu Zabbuli 33 olunyiri olw'okuna. Zabbuli 33 olunyiri olw'okuna olugamba nti kubanga ekigambo kya Mukama kigolokofu n'omulimu gwe gwonna agukola nga mwesigwa. N'omulimu gwe gwonna agukola n'obwesigwa. Omulimu gwa Mukama mugolokofu, ekigambo kya Mukama kigolokofu, n'omulimu gwe gwonna agukola nga mwesigwa. Kati ate ani aleetamu kuno okutabula? Ye Kalinkwe oyo gwe twogeddeko omukulu. Mbadde nsaba tusooke tutunuulireko ku nkwe za Sitaani nga 1-2 tulyoke tweyongereyo mu ky'okuyiga kino. Enkwe ze tuzitandikira mu lubereberye, twali tutunuddeyoko emabegako bwe yalumba jjajjaffe Kaawa bwe yamusanga mu lusuku Aden. Bikkula nange mu lubereberye Ssuula 3 olunyiriri olusooka paka ku lwokuna. Awagamba n'omusota gwali mukalabakalaba okusinga ensolo zonna ez'omu nsiko ze yakola Mukama Katonda. Ne gugamba omukazi nti bw'ati bwe yayogera Katonda nti temulyangako ku miti gyonna egy'omu lusuku. Era bw'atandika okubeera Kalinkwe ddala. Ne gugamba omukazi nti bw'ati bwe yayogera Katonda temulyangako ku muti gyonna egy'omu lusuku. Naye nga Katonda bw'ati bwe yayogera tetulyanga ku muti gwonna ogw'omu lusuku. Akyusakyusa ebigambo, ase okuyisaawo byakola ki? Byayagala.
Omukazi n'agamba Musota nti ebibala by'emiti gyonna mu lusuku tulya, wabula ebibala by'omuti oguli wakati mu lusuku kayogera nti temugulyangako newankubadde okukwatangako muleme okufa. N'omukazi akyusizaamuko ku bigambo, naye mulimu amazima nti omuti ogwakati ogw'omu lusuku temukolanga ki, temugulyangako. Sadde gugamba omukazi nti okufa temulikola ki, temulifa, kya kitalo. Ze enkwe za sitaani ze njagala lisooke tutunuulireko nti okufa temulikola ki, naye ani atannalaba ku kufa ku nsi kuno. Newenjogeera waliyo abakutuka, newenjogeera waliyo abatwalibwa bafunye obubenje bali ku ndeboolebo ya kufa. Bangi betuziise weyagamba nti ewaabwe teriyo bijja munnango bawa kitalo nnyo, naye sitaani bw'atyo bwe yatuliima okufa temulikola ki. Ezo ze zimu ku nkwe za sitaani. Tumusangako ne mu Matayo essula ey'okuna ng'alumbye Yesu, amaze okusiiba amulumbye naye agenza omukola ki, omukema. Sitaani ajja mu kwebuzaabuza yeefuula azze okuleeta amawulire amalungi naye ng'ate azze kulimba. So n'alumba Yesu. Bw'onoofuna obudde ojja kugendako mu kitabo ekya Matayo essula ey'okuna okuva ku nnyolo olusooka olabe enkwe za sitaani n'engeri gy'afuulafuulamu ebyawandiikibwa bisobole okujja ye mu kyakola ki, mu kyayagala. So sitaani ekigendererwa kye kyakubuzaabuza era kujeemesa abantu okuva ku Katonda. Wadde ne mu kkanisa endowooza ezizeemesa zitwala bangi ebirowoozo. Kazibe ndowooza ezikwata ku kuteekawo ennaku ez'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ani atawulirangako n'agamba nti Kristo yakomyewo ali gindi, Kristo twamulabyeko ali gindi. Nyezo zonna nkola zaani za mulabe. Omundi omulala lwe nnali wano nabanyumiza ku musajja afaanana mu kifaananyi nga structure ye afaanana ebifaananyi bye tulaba ebya Yesu, nga zze ali Kenya agenda awubira ku bantu, alina omusumba omu w'ekkanisa emu amututte amuleese abanyonnyola nga Kristo bw'akoze eki, bw'akomyewo. Naye ate mu kyokuyiga ekyo twayiga nti si bwe guli Kristo okudda kwe buli liiso lirikola ki, lirimulaba. Si wakujja nti abonekereko ab'egindi, abonekereko ab'egindi, buli liiso lirikola ki, lirimulaba. So zino ze zimu ku bintu sitaani by'aleeta okubuzaabuza era okujeemesa abantu ng'ayogera ku kudda kwani, kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri. Okutaputa kw'obunnabbi okw'ekifuusa tukulaba mu bintu bya sitaani bino by'aleeta. N'abuzaabuza, n'akyusa kino n'akyusa kiri. Okudda kwa Kristo kwa kulabibwa abantu bonna, naye ye ataddewo obulimba era abantu bwe bagenda bakkiriza nga balowooza ddala nti byabagamba bituufu. Tuwulirako ebiyinja ebigwa okuva mu bwengula, abantu ne bakkiriza nti ebyo oba bye biranze okudda kwa Kristo. Abakristaayo basobola okukkiriza obudde bwabwe ko n'amaanyi okutwalibwa emiramwa gino egitalina nsa ku bulokozi era egitalina kyegigasa ku kubuulira enjiri ey'emirembe n'emirembe. Ebiyinja ne bigwa ne bakiteeka ku kudda kwa Kristo. Naye nga bwatu bwe yalanga nti bw'agenda okudda. Tusomeko mu Peetero ekyokubiri. Peetero ekyokubiri essula ey'okubiri. Tulabe sitaani ono ddala ku bigambo bye byakozesa. Peetero ekyokubiri essula 2 okuva ku nnyiri olusooka paka ku lwokuna. Agamba nti naye era ne wabaawo ne bannabbi b'obulimba mu ggwanga, era nga ne mummwe bwe waliba abayigiriza b'obulimba abaliyingiza mu nkiso obukyamu obuzikiriza, era nga beegaana ne Mukama waabwe eyabagula nga beereetera okuzikirira okwangu. Bannabbi ab'obulimba kyagambye ne mu kkanisa basobola okubeeramu ne bajja ne bayigiriza ebitali bya butuukirivu.
era bangi abaligoberera obubaka bwabwe abalivumisa ekkubo ery'amazima era olw'okwogwemba bali baviisaamu amagoba n'ebigambo ebyagunjibwa. Omusango gwabo okuva edda tegulwa n'okuzikira kwabwe tekubongoota. Okuzikira kwabwe kuli kumpi tekuli wala, kuba obanga Katonda teyasonyiwa bamalayika bwe baayonoona, naye n'abasuula mu lukonko n'abawaayo eri obunnya obw'ekizikiza okubakuumira omusango. Tumanyi nti bamalayika kimu kyakusatu baasuulibwa ne Sitaani era abalinze omuliro. So ne bannabbi aboogeddeko mu linnya olusooka, nye era walibeerawo ne bannabbi ab'obulimba mu ggwanga. Be bano Sitaani baleese baateekamu ebigambo eby'okulimba ku kudda kwa Mukama waffe, naye ng'ate ekigambo kya Mukama kyogera lwatu ku kudda kwe. Omuwandiisi agamba, nabuuza abantu abakkiriza mu ndowooza z'ennaku zino ezibuzaabuza ekibuuzo ekikwata ku mulamwa ng'olutalo lunene ku pulogulaamu za TV. Olutalo lunene tulumanyi, Great Controversy. Kati omuwandiisi abuuza abantu babiri ku ebyo kiki kye bayinza okwogerako. Waliwo omuntu omu eyali omumativu ku kubeerawo kw'ebimu ku byefaananyirizaako abantu bye bayita aliens. Byagamba nti yabirabako emirundi egiwera. Yagamba amanye aliens, yalaba ebintu ebifaanana abantu. Ate omulala yali muwagizi nnyo ow'endowooza y'ensi entereevu ng'emmeeza. Ensi nga sayansi tannagenda wala, abantu bo baali bamanyi ensi eno eri ntereevu ng'emmeeza eno bwe tugiraba, nti ensi teri round, ye ng'amanyi ntereevu. Kati bwe yababuuza oli yaga nti bikwatagana n'olutalo olunene olwo, yamanyi waliyo abantu abafaanana abantu be bayita aliens ezo. Ate omulala ye yayogera ku ki? Ku nsi okubeera nti eringa emmeeza. Agamba ekyasinga okusanyusa ku bantu bano bombi kyali nti baali balabikanga bakkiriza mu ndowooza ezibuzaabuza. Bombi baalina endowooza ezibuzaabuza ezireetebwawo Sitaani, kubanga ye mulimba okuva ku ki? Ku liribiriye, nga tebalabawo kintu kitali kya bulijjo. Mu kutegeera kwabwe emisota egirina ebiwawaatiro okubeerawo kw'abamu abayitibwa aliens ko n'ebintu ebirala nkumu ebigunjibwawo zi gavumenti byonna baali babikkiririzaamu. Kasita oli aleeta ekintu bo nga bakitwala nga bagenda n'ekyo nga babuuka n'ekyo nga ge mazima. Bakkiriza ekintu ekitali kiri mu Bayibuli, ng'ate Bayibuli yo kyeyogera eba ekikakasa. Nga tebakkiriza mu kintu kyonna ekirabikibwa mu Bayibuli, nga kirabika byonna bye bakkirizaamu bya bulimba. Muganda wange gwampuliriza, Sitaani ng'ayingira mu kkanisa, oyinza okulowooza nti muyiyo gw'osaba nnyo tajja kuyingirayo. Olaba alumba Kristo n'amusanga mu ddungu n'atandika okumukema, n'atandika okubuzaabuza. Fuula amayinja gano emmere nyo ekyayika osiibya ennyenjala ekola ki? Ekuluma. N'amugamba nti ensi eno yonna yagikuwa, bw'onoofukamira n'okola ki? Ku mavivi n'onsinza. Sitaani nga yeefudde ayagala okubeera Katonda. Ne kaakano Sitaani ye Kalinkwe omukulu azze abuzaabuza ggwe nange. Ne mu kkanisa mw'oli ajjamu. Takoma ku kubeera bbali yokka, ate ayagala nnyo ekkanisa kubanga amanyi abantu abali ebweru bali mu ngalo ze bali mu ttaano. Kati abakyasigalidde ye ggwe nange abali mu kkanisa atulumba, akozesa bannabbi ab'obulimba ne bajja ne bayigiriza ne bayisaawo ebyabwe. Gwe n'obitwala nga gwe by'ebintu ebikulu. Bayibuli etugambye tiwalibeerawo bannabbi ab'obulimba mu ggwanga. Era bajja kuyigiriza, era bajja kukyamya n'okukyamya bakisobola okukyamya abantu bangi. Naye nno tulina okusigala nga tuli banywevu, nga tuli ku Kristo, tweme okubuzaabuzibwa oba okutwalibwa
kubanga bwe tunaabanga tuyuuga tetunyweredde ku Katonda nga tetusaba Sitaani ajja tutwala era atukyuse abe nga yafuga obulamu bwaffe. Nkusabira muganda wange onywere mu kusaba. Abantu ba Katonda ab'ekiseera ekikomerayo bagwana okwewala endowooza zonna ezitasobola kukakasibwa. Ekintu kyonna kyonna ekijja mu kkubo lyo naye nga tekirina bukakafu mu Bayibuli tokitwala ng'ekikulu. Bayibuli teyogera nkoko alains ebintu ebifaananyirizaako abantu. Lwaki gwe babikugamba n'obitwala nti bw'olaba ng'ebyo ng'omanya Kristo agenda kujja. Kristo twamulabyeko egindi. Tetulina kutwala kintu kyonna nga tetukikakasizza kuva mu kintu kimu. Eno Bayibuli ya Katonda. Tulina obukakafu ku kintu kimu Bayibuli ya Katonda. Yina okutulungamya mu biki bye tukkiririzaamu na biki bye tulina okukola. Wadde nga kituufu waliwo ebyamankumu nnyo n'ebibuuzo bingi mu nsi ebitaliiko kyakuddamu, gino si gye emigugu egirina okumenya abo abaayitibwa Katonda okubeerawo nga balangirira obubaka bwe obw'abamalayika abasatu. Yes, oyinza okuba nga Bayibuli yonna tosobola gitaputa. Byonna ebiri mu Bayibuli tobimanyi. Naye ate betumanyiimu ate bye bisinga obungi. Betumanyiimu bikulu. Kati ebyo ebitono bye tutasobola kutaputa bireme kututwala wabula tunywerere ku misingi gya Katonda gy'atuyigiriza. Tubuulire obubaka bwe obwo bw'atulagira okukola. Ebyo banga tusobola kubinnyonnyola bya buzibu eri okutegeerako. Bireke. Obanga kigaanye so kitwala n'okibuuza omukadde akutwala mu kkanisa yo. Osigenda n'okibuuza omusumba. Ogenda n'okibuuza akulira ebyenjiri. Naye bwe kibanga kigumu kikulemye leka kweyingamu ku kyetika kubanga waliwo ebisigala nga bya buziba nga Katonda yabireka bibye ku bubwe. Yamanya ensonga lwaki yabirekamu mu kigambo kye. Kale nno kireme okututwala tukole ebyo ebitugwanidde. Wabula awatali kubuusabuusa waliwo obulimba obw'amaanyi obugenda bwereka nga tulaba n'amaaso gaffe. Sibagambyeko omusajja eyajja afaana Yesu e Kenya ng'omusumba agenda amutembeeta mu bantu. Bwe bulimba obujja mu maaso gaffe tuleme okubwetikka obufaananako bwe buto. Ensi egenda emanyisibwa buli lunaku oluyita oluteekebwawo enkovu y'ensolo era nga bwegaana akabonero ka Katonda omulamu. Waliwo atakiraba ekyo naye ng'ate abantu ekkubo lye batutte. Oli n'omubuulira amazima ga Sabbiiti n'agamba ennaku zonna kasa Katonda yaziteekawo ye ne yeeterawo olwe lw'aba asinzizaako. Sabbiiti n'agigaana kubanga abasuuzi bagamba olwo lusala bbiri. So ne basigala nga bagenda okukola emirimu gyabwe ku Sabbiiti ne bagenda ku lunaku ate Katonda lw'atalagirako okukola ki? Kusinza. Ensi yonna egenze ku lunaku lw'ensolo evudde ku lunaku lwa Katonda. Kalinkwe Omukulu Sitaani asikwa emiguwa ng'ali emabega w'olutimbe okufaanana azannyisa obugologoosi era nga bw'anyigiriza ensi okugituusa mu biseera eby'akasandali akasembayo. Sitaani akulembeddemu yazannya Chinese akyusa kano n'akazza eno n'akulaga kano olya kano tolya kano obuntu obuno ali obulabyeko mu butale babita niye bubaamu Kalinkwe omulabi Sitaani yali emabega wa curtains tutalaba mu lutalo olunene ng'alwana okulaba nti buli muntu ali ku nsi kuno amusika amubeesebeese ng'ali mu Geyeena. Muganda wange gwe ampuliriza eno enkyene ya leero tulina okubeera abeegendereza eri ebyo bye tulaba ebyo bye tuwulira wabula tusigale nga tuli banywevu ku kigambo kya Katonda. Abantu ba Katonda amaaso kabaganyweze ku musaalaba. Amiina. Nga tunulira Kristo yekka ku musaalaba nga omutandikwa w'okukkiriza kwaffe era ng'alina okukola ki? Okumaliriza. Beemalire ku kwolesa empisa ya Kristo ko ne mu kulangirira enjiri ey'emirembe n'emirembe eri mu bulamu bwabwe. Tulina kuteeka kukkiriza kwaffe mu Kristo. Katonda Kristo yakomererwa ku musaalaba nga bwe tunuulidde mu buli kye tukola tukeera ku makya ne tumusinza
mu kutambula kwaffe gwe tukulembeza, mu mirimu gyaffe gwe tubeera naye, amaaso gaffe katugateeke ku Kristo kubanga mwe muli essuubi lyaffe eritaggwaawo. Eŋŋambo ezitaliiko mitwe n'amagulu, okukyamuukiriza abantu, ko n'okugwirana n'endowooza ezitategeerekeka, n'ebiteekateeka bangi n'ebiteekateeka bano nti bagenda mu ggulu. Abamu bayigiriza nti omuntu bw'aba afudde agenda mu ggulu. Bayibuli yaffe si bwekola ki, si bweyigiriza. Ebiteeka ebiteekebwawo abantu, amateeka ga Katonda meerufu, amateeka 10 ge yawa Musa ku lusozi Sinaayi, age tulina okutunuulira ate era ne tugakwata ne tugagobera gatuluŋŋamye mu kukkiriza kwaffe. Naye ate ebiteeka ebirala ebireetebwa tuleme okubiteekako ki, essira. Ebyo bijja tukosa bukosa mu kukkiriza kwaffe. Twagala mazima era twagala Yesu so si kintu kirala kyonna. Era byonna ebikulemesa okukula mu by'omwoyo ebyo olina kubiteeka bbali. Okukula kwaffe okw'omwoyo tulina kwesigama ku kigambo kya Katonda. Tulina kwesigama ku biki ebituŋŋamiziddwa mu kigambo kya Katonda. Ebyo byonna ebituleetebwa nga tebiruŋŋamizibwa Katonda, tebivudde mu kigambo kya Katonda, naye tebyo ebiruŋŋamizibbwa bannabbi bye tulina okutunuulira era nga byetuluŋŋamya okugenda mu ki, mu bulokovu, okugenda mu ggulu. Awo nno enkyene yaleero nga tugenda ku mirimu gyaffe, tusaana twekwase Katonda. Sitaani wadde Kalinkwe omukulu naye tusobola okukola ki, okumwewala. Sitaani bwe tuba tetumwewadde tajja kujja. Bwe tunaanywerera ku Kristo, Sitaani tajja kutusinga maanyi kubanga yawangulwa dda ku lusozi Kalivaaliyo. Kristo bwe yamala ogamba mbu kiwedde, nassa era nassa omukono gwe n'afa, era ku lunaku olwokusatu n'azuukira. Sitaani takyalina buyinza ku ggwe, takyalina buyinza ku nze kubanga Kristo yamala okutufiirira ku musaalaba. Enkwezi ne bw'anaaleeta ez'enkanawa tusobola okuzeŋŋanga kubanga tukulembeddwamu Katonda waffe. Tujja kusembyayo ekyo ekigambo kye tugenda okusomako mu Peetero ekisooka essuula 5 okuva ku lunyiriri lw'omukaaga. Tukkirira awo wansi mpola mpola. Peetero ekisooka essuula 5 okuva ku lw'omukaaga. Wagamba, kale mwewombeekenga wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, alyoke abagulumize ng'obudde butuuse. Twewombeeke wansi w'omukono ogw'amaanyi ogwa Katonda, era naye ajja kutugulumiza. Nga mumusindiikirizanga ye okweraliikirira kwammwe kwonna, kubanga ye ateeka ku myoyo ebigambo byammwe. Mutamiirukukenga, mutunuulirenga omulabe wammwe Sitaani, atambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Oyo mumuziyizenga nga muli banywevu mu kukkiriza kwammwe, nga mumanyi ng'ebibonoobono ebyo bituukirira eri baganda bammwe abali mu nsi. Era Katonda ow'ekisa kyonna eyabayitira ekitiibwa kye ekitaggwaawo mu Kristo, bwe mulimala okubonyaabonyezebwa akaseera katono, ye yennyini alibatuukiriza, alibanyweza, alibawa amaanyi. Oyo abawenga obuyinza emirembe n'emirembe. Amiina. Katusabe. Tukweyanza ayi Katonda waffe kubanga obadde wamu naffe mu kusinza kuno okw'enkyene ya leero. Kweyanziza kubanga otuyigiriza n'otulaga Kalinkwe, Kalittima, omuloloomi Sitaani. Oyo atalina kyala kyonna kyayagala wabula okutubuzaabuza atujje ku musingi omunywevu. Tuŋŋamye nno Mukama otuwa amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, otutunuulize Kristo nga weewali obulamu bwaffe bwonna. Tuleme okutwalibwa kibuyaga, tuleme okutwalibwa enjigiriza zonna ezijja ezitubuzaabuza abantu, wabula buli kigambo ekitubulirwa kibe nga tukinako bukakafu okuva mu Bayibuli.
tuwa mukisa gwo enkyene ya leero berewo naffe nga tufuluma tusale tunaakoma akawungeezi nga twibalamu okusaa kwaffe n'okwebaza kwa Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Saa Mukama akuwa omukisa, siiba bulungi, weeraba. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.